Ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Richard Birivumbuka lwategeeza ng'okunoonyereza ku misango egivunaanibwa Dr. Retired Colonel Kizza Besigye, Hajji Obeid Lutale ne munnamagye Captain Dennis Ola bwe kwali kuwedde. Bano bavunaanibwa emisango okuli okusekeetera gavumenti n'okulya mu nsi olukwe. Newankubadde bannamateeka ba Besigye nga bakulembeddwa mu Martha Karua bategeeza omulamuzi Christine Nantege ng'abantu bwe baali baasibwa ebbanga erisukka mu myezi egiragirwa ssemateeka. Kino omulamuzi teyakiwa matu era bannamateeka ba Besigye ne Lutale baafuluma kkooti. Wabula kino tekyalobera ludda luwaabi kwanja obujulizi bwe baali bafunye obuluma Besigye ne banne emisango gino. Wano omulamuzi Christine Nantege yabasindika mu kkooti enkulu okutandika okwera ennemba n'emisango gino oluvannyuma lw'okunoonyereza okuggwa. Kyokka ekitali kya bulijjo bano baakomezebwawo mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno newankubadde baali baasindikiddwa mu kkooti enkulu. Besigye ng'ayita mu bannamateeka be yasaba omulamuzi Christine Nantege okuva mu by'okuwuliriza omusango guno ng'alumiriza nga bw'atamulira mu bwesigwa kw'ossa n'okubawa ekibogwe. Kati olwaleero Besigye ne Lutale bakomezeddwawo okuwulira ensala y'omulamuzi Nantege ku kusaba kwabwe. Ono akkiriziganyizza ne Besigye nga bwe kitali kya bwenkanya okusigala nga bano bakyewuuba mu kkooti eno kyokka nga basindikibwa dda mu kkooti enkulu okutandika okuwera ennemba n'emisango gino. This court, having committed the accused persons to High Court, does not have jurisdiction to make any decision or order after the committee of proceedings. This court can thus not make any decision on the application for recusal because it has no jurisdiction to do so. The committee of proceedings in criminal case number 8 having been concluded on 28th May. Kino kikyamudde abawagizi ba Besigye ne batandika okucacyanca n'okuyimba ennyimba ez'obuzira. Elias Lukwago omu ku bannamateeka ba Besigye ne Lutale ategeezezza nga kino bwe kitadde oludda oluwaabi mu kusoomooza okusindika abantu baabwe mu kkooti enkulu kyokka nga bakyalina obujulizi bwe beetaaga. Nga tebannamalayo obujulizi kwe kuba nti baali bayagala Dr. aleme kufuna bail n'Obeid Lutale baleme kufuna bail mandatory bail ejja oluvannyuma lw'emyezi 6. Kakati ne bapapirira ne bagaka bakole komito naye nga ate tebannamala kumaliriza bujulizi baagala okusumulula amasimu bafune obujulizi ne baagala to eat their cake and have it. Bano bakakafu nti ne mu kkooti enkulu baakubameggerayo. Kati n'Obeid Lutale balinda hearing naye kye batagenda kufuna bwe bujulizi bwe badde baagala obw'okuopening up amasimu kubanga kkooti yokka yeyina okulagira ate erina kuba kkooti eno eya wansi eri eya waggulu yeewuliriza musango nga guwedde obujulizi buwedde okunoonyerezebwa. So High Court tewaayo obudde bwagamba nti ate muddeeyo munoonyereze. Kakati kitegeeza nti omusango oguli mu High Court ogugenda gwe baaweerezaayo for trial tegulina bujulizi kubanga obujulizi bwe badde baagala buli ku masimu gano ge boogerako. Lukwago kati agambye essira bagenda kuliteeka ku kyokulaba ng'abantu baabwe bayimbulwako buwaze. The Dr. Besigye n'Obeid Lutale babakomitinga mu High Court tekitegeeza nti kibajjako right yaabwe okufuna gye bayita mandatory bail omuntu ng'awezezza emyezi 6 ng'ali ku remand nga fayiro tenaweerezebwa mu High Court. So n'olw'ensonga eyo application yaffe twagala ewulirwe. Besigye ne Lutale baddiziddwayo mu kkomera e Luzira nga balindirira kkooti enkulu lw'eneetandika okuwulira emisango gyabwe.